ekyogera ddala pulezidenti tasobola kujja wano takyayina moral authority General Museveni tokyayina moral authority kuyita muntu yenna tribal. Teri ali tribal gwe kusingayo oyo Museveni. Gwasinga okuba tribal. Gwe pulezidenti wa Uganda yakasooka okulonda mukyalawo n'omufuula minisita. N'olonda mutabani we Kayiti akulira amagye. Muganda wo General Musale y'omu kati alinga naye pulezidenti omuto. N'akwata bakoddomi be kati mpulira mukoddomi we omulwawo ogwo ngenda basomera wano kampani zemanyi okumanya Museveni alimba lowooza tuli badongo. Gwe twogerera yamaze dda okukontractinga ebitongole ebimu okutunda Mwanyi. Era ngenda bibabulira wano nga mala. Mutegere nti ekimutwaze Mwanyi ajjawo UCDA kugisa mu nsonda agiwe penalty. Kugisa mu nsonda agiwe ki lwawo. Yamaze okukola endagaano ne kampani y'Abachina Chinese Construction Company okugenda okutunda Mwanyi wa China. Ekinaavaamu nti ne Mwanyi zijja kukola ebbeeyi ku faamu y'omulimi. N'olwekyo ku kiri ekya tribe Mr. President tukuyite mutabani naye gavumenti yo gyewalonda General Museveni katugitunulemu bw'oba Abaganda tubalinaako kikyamu. Olaba omusajja oyo Ssaabasajja nga mugagga nga mulwadde ng'ayagala obujjanjabi ng'abanja gavumenti ya General Museveni bilioni 2.5 teyasobola dde okumuwaako bilioni 5 musajja watu yejjanjabi. Omutya omulwadde alwadde akubanja n'otamuwa sente n'otamusasula ki sente ze. Nene kyala walonda cabinet katugitulemu Simu omumyukawo alupo Speaker Parliament yo kwa bayisa mukokasiyo Anita Amongo tayeba ya mnyuka omulamuzi Winidolo ba Prime Minister bali bana ye Winidolo ba Prime Minister bali bana asooka yena Banja mukazi Munyolo amudira Moses Ali ava mu West Nile amudira Rebecca Kadaga Musoga owokusatu Nakadama Musoga seba Baganda bakolaki. Butera ye Deputy Chief Justice. Butera ne mumaloya nga tusomya amateeka wano tofunayo wadde n'omu ogakale beerako omumyuka wa Chief Justice. N'ogenda n'olonda amagye n'ogawa Muhoozi Kainerugaba n'olonda poliisi n'ogiwa baasi n'ogenda n'olonda ki prison n'ogiwa byaki byabasajja. Kati atukwata yani ye Muhoozi Kainerugaba n'abaasi atusalira emisango Winidolo atutwala okutusiba otusibisa wani wabe abasajja. Ne kooti y'amagye ani agikulira by the way ani akulira kooti y'amagye abaana baffe tebabadde yani ne kooti y'amagye naye yamuki yamugabe nabagenda ku bitongole ebikesi ani director wa ISO Magambo ani amumyuka Katabazi ani director wa ESO badipisi wonna Simu president ebyamawanga biveeko sirika Museveni sirike ku byamawanga. Amawanga ye kyayi ye sapa ye dina gy'olya ewaka. Waliwo ne byabakama yakulya akakiiko kaki k'ebyokulonda. Kakati gwe Simu musajja gwe General Museveni ojawa n'otengerera n'ossa ekiwandiiko kyabo b'amawanga teri akusinga kusosola amawanga okujjako gwe. Ne wali ogenda mu nsiko ate si National Unity Platform mugirabe Secretary General waffe Rubongo ya siki ekyo oyo Muganda oyo Muganda. Kakati ffe awo twasukkawo dda awo wooli mu mawanga emboozi y'amawanga giveeko totubuzaabuza. Ensonga eziri mu ddiiro bbiri esooka Mwanyi togikwatako. Eyokubiri Anita Amongo eyakoze byakola togenda mumwekwekamu yeekwekewo mugenda kutusansanya ku mawanga. Anita must go. Kati ebyo byotuwulira ebirala mboozi kinyumya obula tuli kinyumya nga tukutwale wa Mukama Katonda.
so totunyumya tetwagala abavuga ennaku zino bagamba tetwagala kukola ki manya, tetwagala kukola ki manya, twagala ebintu bibiri. God Mwanyi giveeko, Anita must resign. Zensonga mmeka bbiri. Kati totunyumiza mawanga biki biri nga tugamba kye Mwanyi bajasi be bagikolako obulimawo bwe bakolako bulimwa vanira bwe bakolako aliwa balimwe abantu obusaanyi buliwa. Eyo minisitule gy'akulakya gyotwale Mwanyi zaffe nakamalo gikolako audit. Eyo ye minisitule yagula embuzi, mukitegera, yagula embuzi emu obukadde 7, embuzi emitwalo 2 ne zifa mu wiiki 2 nga bazibuza obukadde buki buli mbuzi zafa mu wiiki 2 wetero kyali mbuzi naki ye minisitule yagula tractor. Abatamanyi tractor ekikola tractor hydraulic system eyo yesitula yagula tractor nezitwala Karamoja nga tekuli number plate naye nga zagenda nga hydraulic system zaazo tezikola ziri eyo mu Uganda zonna. Eyo ministry badi okutambuza amazzi ag'ennimiro etulageyo pampu n'emu. Eyo ministry ndwadde covid eri mu ICU tosobola kutwalayo bebi waffe Mwanyi. Yaganda nokubeeta minerals. What happened? Ebyennyanja byakirema, buli kimu kyakikola ki n'ekirema kyatasobola kuluma kutuusa mu mawanga. Mwebaza ababaka ba palamenti 7 kubalonze bavudeni all of Uganda wonna mwabaddemu abakyoli bolanya abaani abagisutu abadde nabo. Mr. President amawanga mwene ensonga tegagenda kukola ki kukola okakozesa kukuuma Anita Amongo eyagenze n'akola ki mu General Museveni. Eno ensonga tegenda kukola ku nsonga eno tukkirize tukutwale ne tumugambira kino mu abantu bawa lubalembera ng'ebirokokoze ki kati buli omu twebaza abali ku social media. Waliwo omwana yakinkoledde senga mumanyi yagenze n'akuba Emmanuel n'akuba omukongozi Emmanuel Kanyunyusi yakoze omulimu. Waliwo abawala tulabe nga boogera ebigambo ebirungi ku social media. Buli omu gyali speak so act like so. Tujja kugenda mu maaso, tujja kuwangula. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kakati banzijukiza wano giri emyaka 2 egyabediwanika 3 ebyo bibye 5 ebyo bibye fe position ya caucus eri clear. Simu nyinze Muwanga Kivumbi nsuubira ne President General Museveni enamba yange tagina. Twali twegayirira banange tubonaabona twegayirira speaker ku makyalo tutegeere tuleme kugenda mu palamenti kulwana nekunga abatagala Mwanyi tugende tusinkane speaker. Bwe tuba twali twogera ne speaker kati ngamba tegedde nnyo ngamulabika muli batuufu nnyo. Ensonga zammwe ngezi ez'amagezi, ensonga zammwe nga eza common sense, naye n'ensonga President yagituma zisobola ebasabirawo mu ngeri y'olukwesikwesi. N'akwata essimu nga tuli mu meeting awo n'ababaka bonna n'akubira President nti amubuulire bitwogedde oba tyabimubuulira bulungi nebanga tabitegedde bulungi naye mukazi wattu oluvannyuma naga nti kale ne kyamaani atwala abaana babaka waali yogera naye nga tuteze bukodyo bubiri. Tetugaana okwogera ne General Museveni ajja kugamba nti ffe abantu ffe twawaayo Mwanyi twagala okwogera ne President. Nemugagali nze ndi musajja ate oyo agenda kunkola ki n'agimpa n'atandika mu ngeri etali ya bulijjo. Nagamba gwomaze ebbanga lyonna ng'oli mutujju nga nkunoonya. N'agamba nti kakati gwe oli eyo musiriwaza abantu mwonoona abantu musiga bukyayi bw'amawanga n'ayombera eddakiika naye musajja gwe n'enkola eyaffe ey'obufirika omuntu gw'otamanyi osukka n'okola ki n'omubuuzaako ne bakale nze yakuzibwa obulungi kankutolere salaamu kamuguze ku mpisa bwe namuligiza ku mpisa olwo n'addamu ak'omuntu kale ogamba ki ne munyonyola bimbanyonyodde ku Mwanyi kye Mwanyi giveeko togikwatako y'abantu baffe ye maama ye taata ye tubeezaawo kireke ne munyonyola by the way wakati we Mwanyi n'amafuta
Namugambagana amafuta kwoteredde ebitongole National Oil Company bisaawe ebiki senga tukasima okumala emyaka 25 tugenda kufuna billion US dollars 22 ebyo biri mu ndagaano billion dollars 20 mu 2 okumala emyaka 25 si buli mwaka mu myaka 25 billion dollars 22 ngolo bagambye dola balo y'amafuta ejaggula dola 5 olwaleero balo egula 10 lwaki amafuta gano gonna gemulaba bakuba jejerebu bakola biki tugenda gafunamu billion dollars n'eggwanga kubanga endagaano mbi nabanyonyola ddanga ne finance minister kyamafuta Museveni yagatunda tetunakola ki tetunalaba oyiteno Museveni tugenda funamu busente butono nnyo Mwanyi leero twalese 1.4 billion betunafuna million bags 20 tugenda kuba tulina billion 3 the trillion 10 buli mwaka tetugenda kwanga tukola ki nga tufuna mu myaka 25 Mwanyi ejja kubeerese billion 75 n'ekyo diiru ya Mwanyi esinga ey'amafuta ogenda owala kyokola baleese Lwabogo aleese simanyi nspa ya Uganda adiwadde Abachina peneti twamugobesa bugobesi mutugire peneti mu nsonda wali waki wali Ssaabasajja Kabaka awangaale ne mugamba twala ebiko ebintu byo tubiwulidde tukutegedde Katonda omulungi ono atalya nguzi laba omukongozi we anite bwavaayo n'atunyonyola bulungi ekyama ekiri emabega kyatagetinga Baganda mwamutegedde yemukiserese webali kundonda nekulira nembeera finance minister nembeera kyeyawa kokasi nembeera kyeyawa paaka senga sigwe senga siriiwo otwadde ne ku sente Ssaabasajja Kabaka akole ki mbiro mbimanyi mbikola lwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mukama Katonda akuwe obuwangaazi obeerewo ekiseera kyonna.